ne mami we nagenda maaso n'okubanga mutegeeza nti mami jagenda maaso n'okubanga ntereera era getufuna agamba nti yasobodde okubanga yeebaza Mukama Katonda olw'okuba nti baddokita e Kampala wali e Nakasero ne baddokita mu ggwanga erya Kenya Nairobi basobodde okukola omulimu ogw'amaanyi okulaba nga munnange sipiika agenda maaso n'okwongera okubanga munnange atereera n'asobola okubanga addamu embavu n'okulaba nga kaakati munnange akomyewo nga akyasa nagenda maaso n'okubanga yeebaza Mukama Katonda kati ebisingawo mukwano bye tujja okugenda maaso n'okwongera okubanga tugoberera nga bw'ogimanyi Pale FM okugenda maaso n'okwongera okubanga munnange buli kimu tukifuna mu nfuna esinga okubanga nnungi munnange ensonga za mukyala Rebecca Kadaga bwe zityo bwe zaatambudde. Abo opposition ab'oludda oluvuganya gavumenti eno eri mu buyinza eya NRM bagamba nti beewunyiza nnyo ebitongole by'ebyokwerinda okugenda maaso n'okubanga bamaliddwako eddembe. Ab'oludda oluvuganya bagamba nti akaseera katuuse nga kaakati bibatamye beetaaga Mwami Martin Okoth Ochola IGP adumira ekitongole kya poliisi aveeyo agambe ku basajja be nti ab'oludda oluvuganya tebaweereddwa eddembe limala. Bino byonna bigendedde maaso n'okubanga bijja kwe kulaba enteekateeka zonna zabadde zigenda maaso n'okubanga zikolebwa. Akatuubagira kabaddewo eri eyavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda Dr. Kizza Besigye bwe yabadde mu bitundu eby'ejjinja radio negenda maaso n'okubanga eggalwa nti Besigye radio zagenda maaso n'okubanga akyalako ba RDCs mu bitundu ebyo bagenda maaso n'okubanga bawa ebiragiro UCC okujja radio ezo ku mpewo mu kitundu eky'Ekabale era ensonga yabadde yeemu ng'okukyaza oludda oluvuganya radio bagiga nti switching off ba RDCs. Ab'oludda oluvuganya bagamba okuli Honorable Francis Mwejuche yagenza maaso n'okubanga agamba amagye ebitongole by'ebyokwerinda ba RDCs babalemesezza okubaako achievement zebasobola okubanga batuukiriza n'olaba ow'ebyokwerinda n'akugamba nti no twetaaga ebbaluwa ekibiina kyawandiisibwa mu mateeka otugamba otya tuteekeddwa ogenda maaso n'okwongera okubanga nawe tusaba olukusa. Kino Martin Okoth Ochola olina ogenda maaso n'okwongera okubanga otegeeza abasajja bo tetuweereddwa mukisa nga obuludde oluvuganya buli we tugezaako okwagala okugenda maaso n'okwongera okubanga tulaga obutali matuufu bwaffe. Ebitongole bino ebyokwerinda bigenda maaso n'okubanga bituzibira rallies ze tugezaako okubanga tugenda maaso n'okubanga tukola poliisi gante otemujja kikola. Mr. Francis agamba ekibiina kyawandiisibwa mu butuufu naye poliisi egezaako okututeekerawo emisanvu. Bagamba beetaaga IGP Martin Okoth Ochola asobole okugenda maaso n'okubanga ayogerezeganya ne basajja be ba RDCs mu bitundu eby'enjawulo ab'ebyokwerinda bateekeddwa ogenda maaso n'okwongera okubanga beddako. Bino tetusobola genda maaso n'okwongera okubanga tubigumiikiriza okujjako nga bagenze maaso n'okwongera okubanga munnange beetereeza owa RDC mu bitundu okutandika ogambe nti bano ab'oludda oluvuganya tetuteekeddwa ogenda maaso n'okubanga tubakkiriza okukyala kwatugamba oba ku radio nti Besigye abadde agenda yabadde ejjinja radio ne bagiggala abadde embaale radio ne bagiggala. Lwaki? Nti ba RDCs bano balagira ekitongole ekivunanyizibwa ku byogerezebwa ku mpeeyo kya UCC nti abo mugende maaso n'okubanga eyo radio mwegijjako. Agamba twagala ne UCC bw'eba eri wagenda maaso n'okubanga ekujja ku mpewo bateekeddwa okuwandiikira bifu. Ab'ebyokwerinda tebatutegeezaako ffe ng'ab'oludda oluvuganya eddembe lyaffe lyonna kugamba poliisi eritumazeeko tetukyafuna kwogerezeganya eri bantu baffe. I wonder agamba yeewuunya abavubuka aba NRM be tuyita abazzukulu bo basobola okutambula okwetooloola eggwanga lyonna nga teri abakubye ku nsoloboto naye ab'oludda oluvuganya buli bagezaako okwagala okubanga babaako kye batuukiriza ogenda okulaba nga poliisi ebaterawo omuziziko. Omubaka wa Kalungu West mu Parliament Sewungu Joseph Gonzaga y'omu ku baka wa Parliament olunaku olwajjo byeyagenza maaso n'okwongera okubanga basisinkanye ne batandika okubanga batoga nti enteekateeka zonna ezigenda maaso n'okwongera okubanga zikolebwa bannange si ntuufu eri ebitongole by'ebyokwerinda. Gonzaga Sewungu Joseph n'agamba yeewuunya ekitongole ekivunanyizibwa ku kulondera eddembe ly'obuntu bali ensambya bali muzi SC zibakuba
kifo ky'okutandika okujja otubuulira ffe aba awuludde oluvuganya buli kaseera konna bateeka ku kabangali ka poliisi ogenda okukkakana ng'eddembe lyaffe bwe lityo bwe litwaliddwa twebuuza ebitongole bivunaanyizibwa ku kwekenneenya okulondoola eddembe ly'obuntu biri ludda wa ogenda okulira nga bakuleeta buleetisi bitabo babuleeta buleetisi reports twetaaga bafeeyi basobole okuba nga naffe batugoberera so si kutandika kulaba nga ffe batunyigiriza bo ne babeeramu eri ensambya ku esinga ziba enteekateeka munnange bwezityo bwe ziri so abawulidde obuvuganyi bagamba baagala akulira ekitongole ekya poliisi IGP Martin Okoth Ochola asobole okugamba ku basajja be naddala enkwatamu gye bagenda maaso n'okubanga bakwatamu abawulidde oluvuganya n'engeri gye bagenda maaso n'okubanga bakolamu ensonga zaabwe ba RDCs bateekeddwa okubaako ebiragiro byagenda maaso n'okubanga bagoberera si buli kimu kyonna nti bateekeddwa okugenda maaso n'okubanga bakiripira weebale nnyo mukwano webalire ddala go wenna agenda maaso n'okwongera okubanga munnange otuwuliriza 117 ekkula ly'omuntu obulijjo ogenda kukkiriza mu kukwano gwo mulimi ampuliriza nve mu bulango buno oluvannyuma mukwano tusongera okubanga tutambula kubanga ndaba n'omugenyi wange mu studio amaze okubanga ateredde so nkugamba tosagasagana tosesetuka mukwano bingi nakugambye leero teekayo nnyo obuvunaanyizibwa ogenda maaso n'okwongera okubanga tuwuliziganya kkiriza bukkiriza nzija wano eddakiika eryemu oba bbiri zokka mukwano tube nga tukomawo sooka ofune ku bulango buno oluvannyuma nkomewo bali njagala nkwanirize Then bekuba enjogera briefly Magic Premium ni mukwano gwabo ab'enjawulo